kati bannange njagala abatusomesa emmwanyi n'abatuyigiriza emmwanyi njagala nabo balabe nga nabo baliko ku muti gw'emmwanyi ng'agunoga ng'ali mu mmwanyi ze zennyini nnyini nga si mpangise naye nga zize ng'azinoga abatubuulira obungi n'obungi bwa kiro ze tujja ku muti nze mwagala naye ajje abalage ng'azinoga luli nabagamba nti abasinga okutwogerera ku mmwanyi abasinga tebazirima nze nzirima ziizino muziraba era nzinoga ninawo acres 10 wano era nzinoga kati bwe nkubuuliranga ekizibu ekiri ku mmwanyi okiwulirizanga era okikkiriza kubanga nze nkimanyi emmwanyi yiino emmwanyi ebeera yakulonderera genda nentunuulira ku mikutu ezo YouTube naani ng'omuntu agenda n'abalaga emmwanyi yonna ng'eyengedde yonna ebuulukuse omulundi gumu ekyo tekisoboka emmwanyi tekuba kimuli mulundi gumu ekire ky'enkuba kijja nemulisa newayitawo wiiki bbiri ekire ky'enkuba ekya ne kimulisa eryemulisizza esooka zinnewaaza okubala kati kyekyo kye mubeera nakyo ne mugenda nakyo naye ze emmwanyi ze mulaba zibala zonna ne zirengerera bwe ziti manya nti emmwanyi eyo bagiteekako ekigimusa ne bagikuba n'eddagala erigimulisa omulundi gumu nga bagitaddeko ekigimusa n'emulisa omulundi gumu oluvannyuma n'esobola okwengera omulundi gumu bannange emmwanyi kimera kyakulonderera sizoni y'emmwanyi abantu balonderera emmwanyi okumala ng'omwezi mulamba n'ekitundu alonderera n'ayanika ne zikala ezo n'ajja mu luggya n'agenda buli kawundeezi asiiba mu mmwanyi abantu baffe kwe kunoga emmwanyi ennungi nga bwe mulaba bwe muti mulaba nzinoga oziraba kati n'ojja ku muti guno n'odda ku muti omulala kati bannange emmwanyi yiino mugiraba mbalaze emmwanyi ekimera ekyokulonderera tonoga mulundi gumu nti nze naginoga ngimaze naye ekizibu ekirimu ku mmwanyi bannange olwaliro kankibabuulire emmwanyi erina obuzibu okujjako nga gwogenda okugyenogera naye betusindikayo genda oginoge betusindikayo mugigule abantu b'oku kyalo bagisumbuwa era buli lwe banoga kiro 8 bw'oba oli wa mukisa nnyo lwofunako 5 naye batugabanyiza wakati ate tojja kuba nti ojja kubeerayo olubeerera nti ojja zikuuma kati essaawa ziiziro ziri 5:15 kasokere nabagambye nti tukeere tunoge emmwanyi tebannalabikako nze nakedde dde obwedda wendi kubanga tebaagala zinoga nga wuuli bw'oba wuuli mukitegedde nkwate ekizinzibya kye ngende ku mmwanyi omulala bannange emmwanyi ziizo muziraba n'ova wano n'odda wali kati sibagambye nti emmwanyi kizibu emmwanyi erogeka era tugifunamu naye emmwanyi zaabwerinde kati abasajja abanoga engeri ke batuuse kanneme balemesa nga nkyali wano abaaye mujje mukwate nze kaneegendere mu nte zange waliwo gye baŋŋambye yazadde kaŋŋende mu nnyana zange emmwanyi nze obuzibu bwayo mbumanyi yakulondalonda kaŋŋende mu nte zange kati tuvudde wali mu mmwanyi nga mbalaze emmwanyi bwe tugironderera n'ebirungi ebirimu n'okusoomoozebwa okugirimu nti abasajja abaginoga nabagambye tukeere naye ziweze 5 n'eddakiika 4 nga tebannaba kulabikako kubanga bwe baginoga nga wooli tebanyumira nammwe abalaalo bwe mukama nga bosi waali olwetyo tezivaamu mata bulungi
kati bannange embalaga kye tuyita diversified portfolio bw'okisomesa obusomesa ku lubaawo abantu tebalikitegeera. Kati abantu ennaku zino tuli ku mwanyi kati emmwanyi ngivuddeko yiiyo ngirese baginoga nempitira wano ku nte zange ezikamwa waliwo yazadde kano kazaalibuddwa jjo kano kajjo okalaba n'okuyimirira tekunnaba kuwera. Olunaku bazaalayo obutekamu bubiri ne babuusawo olunaku lumu kati buno bwonna obuyana buli 13 bwa wiikisi 3 tutera okuzaazisa ente wakati wa 10 ne 15 mwezi 10 ne 15. Kati bannange olaba ekintu ekyo kye bayita diversified portfolio okusobola okwensuaringira cash flow nozaazisa ennyana 15 omwezi omwaka we guggweerako ng'olina mmeka. Jjako ezimu ezitasimattuka jjako ezimu ezifuuka ennume ezo zennume ze nabalaga wali endala ne zifuuka ennyana ne ziggumiza ekisibo era singa kisoboka ne mbatwalawo waliwo ku nnyana ezisuumuseemu zitandise n'okuwaka eziwera zitandise okukama. Kati bannange message eri emu gye mbayigiriza bannange temutunuuliranga kifo kimu naye byonna nze mbirabye emiti njirima kasooli mulima ebisagazi mbirima meyisaale gye mutunda naye ekintu kye bayita nte ekintu kye bayita kulunda bannaye kirinako egi. Eggulo mwalabye kitange nga ababuulira nti ekyamukolera obugagga bwali busikaabwe obwa kitaawe ente ze yasikira ku kitaawe. Bannange bw'obanga mu famire yammwe tebaddeeyo nte mujjukire nze jjajjange ali Katende yalina ente nga bazitwala ne mu nkoola eyo. Kati jjajja wange yafa mu 1956 kitange ndowooza yalina emyaka 14 naye n'asikira ente ze n'azirunda. Bwe yakula okufusuumukamu bw'ati ente ze yatunda n'agula ettaka ente ze yatunda n'agenda n'agula driving permit mu kibuga n'atandika okwekolera emirimu gye. Bannange tulimenga bwe tulunda ente ekuwa essanyu. Kano baakazadde kiro kaako tekannaba nakuwera kyekyo ziizino zonna kyekyo bannange.